kati gwe cat akyali mu bbaala obulamu bukulemeredde tigwayina ebyamakono it's accusing you of oyina ebyamaku Bill Gates bantu butaagala kukola bantu butaba benkanya gye bali bantu butamanya purpose nze bwe nyenze enkula obudde bwempa abalala n'ebyama byabwe n'ebibakwatako butono Simon, your past, what you did in your past, it doesn't concern me. Simon, bye wakola tebinkwatako byali bibyo nange nina ebyange kati wini byanyuma ebya President Museveni byayogedde kati weyagaye nti maama wa President Museveni mbu baamukuba mbu bano ne bamuyamba kati President yavudde ku bukulembeze. At times tufe ku bitukwatako. If you're blaming Bobi Wine for abusing people, defaming people, cats akolala bo banamwogerako because every action warrants a reaction. I saw people abusing General Narraso. It was very bad. Era abantu abavuma abantu sibawagira ku internet. Sige. But what forced the other part okunyiga kuyita Bobi Wine akavubuka? Ko buli omwe inaenda bayeye ebiki? Ebintu. Saimo bwe ngamba kasayima ako kantaba. Aicho kyokka mukyala wayinza okunyigira. Mutani wanganda banga tata. Iliye muntu mugwenge line Bobi Wine ngesubi. Ngireti bali mulaba ku kibi. Musubuzi munange nawe walina ekiroto ky'okusubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge bina 11 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Stella ku plus 972 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.